الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpozi baganda bange ne bannyinaze olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tufuna omusomo okuva eri Sheikh waffe Nuh Uthman Kibuuka, omusomo gwe yatandika n'abeera nga agenda mu maaso n'okubeera nga avunula ekitabo ekya Sifatu Salatu Nabbi ekyavunulwa oba ekitabo ekya Nasruddin Albani, era nga ku musomo ku kitundu ekyasookera ddala waliwo ekitundu kye twalekayo okuba nti ekitundu ekyo tetwakimalayo, era nga kwe tugenda okubeera nga tutandikira olwaleero. Barakallahu fiikum. Insha Allah kwe tugenda okubeera nga twongereza ku kitundu ekyo kyennyini kye twakomako, era nga Sheikh yali akyagenda mu maaso ng'agamba bw'ati. Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yagukomyawo n'agenda mu mulyango gw'okubiri gwe yayita al-qiyamu, okuyimirira, makulu okuyimirira mu swala. Sheikh yagamba tuwakana sallallahu alayhi wasallam yalinga omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqifu fiha, ng'ayimirira muyo esswala, qa'iman nga yesimbye fil fardi, mu swala ya farda, wa tatawwu'i, ne swala eza kiyagalire, itibaran olw'okugoberera ekiragiro oba olw'okugoberera biqawlihi ta'ala, ekigambo kya Allah kiyagamba tuwaqumu, muyimirirenga nga musaala, lillahi, nga mukikola ku lwa Allah, qanitina, ate nga mugonze. Aya eri mu suratul Baqara ya 10:4. Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yagamba wa amma fi safar, wabula mu lugendo, fakana yusalli, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga asalira ala rahilatihi, ku nsolo ye yasalirangako annafila, esswala eza sunna. Wasanna li ummatihi, Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yagamba tiwasanna li ummatihi, era yateerawo enkola oba sunna gye yateerawo ummaye, abagoberezi be oba ummaye, an yusallu fil khawfi shadid, okubanga basalira mu kutya okungi, okubanga basalira ala aqdamihim, ku bigere byabwe, makulu nga tebatudde, aw rukubanan, obanga bebagadde, kama taqaddama, nga bwe kyakulembedde emabega bwe twakirabye. Wadhalika qawluhu ta'ala, era kyekyo Allah kiyagamba mu Qur'an, hafidhu ala salawati, mwekuumenga nnyo ku swala, wassalati lwusta, okusingira ddala esswala eya wakati, waqumu lillahi qanitin, muyimirirenga nga musaala ku lwa Allah nga mugonze. Fa in khiftum, bwe mbanga mutidde okusaala nga muyimiridde, farijalan, musaale nga mutambula, aw rukbanan, obanga mwebagadde ensolo. Fa idha amintum, naye mba muzeemu ne mufuna eddembe, okutya ne kuggwaawo, fadhkurullaha, mutandike okujjukira Allah, amakulu nga musaala, kama allamakum, nga bwe yabayigiriza, ma lam takunu ta'lamun, ebyo bye mwali tumumanyi. Aya eri mu suratul Baqara ya 238 okutuuka ku ya 239. Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yagenda maaso n'agamba tuwasalla sallallahu alayhi wasallam fi maradi mautihi, era yasaala, yajuliza hadithi ega nti wasalla sallallahu alayhi wasallam, yasaala omubaka sallallahu alayhi wasallam fi maradi mautihi, mu bulwadde bw'okufa kwe mwe yafiira, yasaala jalisa ng'atudde. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Tirmidhi n'ebitabo bya hadithi ebirala. Kino kiraga nti bw'obanga oli mulwadde oba oli mukosefu, okkirizibwa okusaala nga otudde. Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yagenda maaso n'agamba nti wasallaha kadhalika marratan ukhra, era waliwo yagisaala omubaka sallallahu alaihi wasallam esswala omulundi omulala, qabla hadhihi, nga kino tukinnabaayo, n'agisaala nga atudde, hina ishtaka, mu kiseera awo we yafunira obuvune. Wasalla annaasu, abantu ne basaalira waraahu, emabega we, qiyama nga bayimiridde, ate ye nga atudde. Fa ashara ilaihim, n'alaza gye bali, anijilisu, nti bannange mutuule. Fajalasu, ne batuula. Falamma nsarafa, bwe yamala okuva mu swala, qaala, n'agamba ng'agamba basahaba abo abaali basadde nga bayimiridde so nga ye yali atudde, ekitaali kituufu, n'abagamba nti enkedtum, mazima mubuzeeyo anifa emabega, awo kyemukoze mubuzeeko katono, la tafaaluuna, okubanga mukola fi'la farisa wa ruma, abafarisi oba abapasha n'abaroma bye bakola. Byebiki ebyo? Hadithi egamba nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam yaqumuna, nti bo bayimirira, abapasha n'abaroma
bayimirira ala mulukihim wali bakabaka baabwe wahum qu'ud nga ate bo bakabaka batudde fala tafaalu ekyo temukikolanga innama ju'ila al-imam mazima imamu yatekebwawo li utamma bihi agobererwe fa idha raka'a bwabanga kutamye farka'u namwe mukutamenga wa idha rafa'a bwabanga asituse ngava mukutama oba mukuvunnama farfa'u namwe musitukenga wa idha salla jalisa ate bwabanga sadde nga atudde fasallu julusan namwe musalenga mutudde ajma'una mwenna. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne kya Muslim n'ebitabo bya hadithi ebirala. Kino nno kiba kiraga nti singa imaamu aba tusaazizza nga atudde nga mukosefu oba nga muzeeyi, newankubadde ffe situba bakosefu era nga tutuli bazeeyi, tetukkirizibwa kusaala nga tuyimiridde. Ekitali ekyo tujja kuba twefaanaanyiriza abapasha n'abaroma bye bakolera bakabaka baabwe, newankubadde ffe si eba enniya yaffe, naye ekikolwa ekyo kyo nga kyo kiba haramu. Seeka Muhammad Nasiruddin al-Albani yaleeta omulyango omulala omuswala nga gukwata ku salatul maridi jalisan, eswala y'omulwadde gy'asaala nga atudde. Sheikh yagamba waqala Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, yagamba sahaba yayitibwa Imran ibn Husayn Allah musiime, yagamba nti kanat bi bawasir, nalina obuzimba buno bukwata mu butuuliro, amakulu naafuna obuzibu bw'okusaala nga ayimiridde. Agamba nti fasa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nembuuza omubaka wa Allah ku nsonga eyo sallallahu alaihi wasallam, faqala nangamba oba n'agamba tusalli qa'ima, saala ng'oyimiridde. Kitegeeza nti singa oba olina obusobozi mu mbeera y'obulwadde saala ng'oyimiridde, fa in lam tastati' obanga tosobodde fa qa'ida, saala ng'otudde, fa in lam tastati' obanga tosobodde fa ala jan, saaliranga ku lubirizi. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya ba imamu banna hadith abalala. Waqala aidan, era mu ngeri emu yagamba sahabi oyo ayitibwa Imran ibn Husayn Allah musiime, yagamba nti sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam, namubuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam an salati rajul, ku kusaala kw'omusajja oba okw'omuntu wahuwa qa'id nga atudde. Waqala, omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam man salla qa'ima, yenna asaala nga ayimiridde, fahuwa afdal, kyekiba kisigako obulungi, kitegeeza singa aba alina obusobozi. Waman salla qa'ida, ate yenna asaala nga atudde, falahu nisfu, afuna kitundu ajri alqa'im, kyempeera y'oyo asadde nga ayimiridde. Waman salla na'ima, ate asaala nga yeebase, wa fi riwaya mu njogera endala mu kifo ky'okugamba yeebase mudtaji'an, kyagamba asadde nga mudtaji'an ng'agalamidde, falahu nisfu, afuna kitundu ajri alqa'idi, ekyempeera y'oyo asadde nga atudde. Walmuradu bihi, Sheikh yagamba nti eyagendererwa wano mu hadithi eno almarid, ye mulwadde. Kakati ekituufu kiri nti omuntu bw'abanga asobola okusaala nga ayimiridde asaale nga ayimiridde, waba tasobodde asaale nga atudde, naye ng'asadde nga atudde ye afuna haafu y'oyo asaala nga ayimiridde singa aba alina obusobozi obuyimirira. Naye oli singa aba talina busobozi buyimirira n'asaala nga atudde, Allah empeera ajja muwanzijuvu ng'eyo asadde nga ayimiridde. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagenda maaso n'agamba faqad qala Anas ibn radiyallahu anhu, yagamba sahabi yayitibwa Anas Allah musiime, yagamba nti kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasin, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yafuluma n'agenda awaali abantu, wahum yusalluna qu'udan min marad, nga basaala nga batudde olw'obulwadde. Faqala, okutuusa omubaka lwe yagamba inna salata alqa'idi, mazima essala y'omuntu gy'asaala nga atudde, ala nisf, afuna haafu oba kitundu min salati alqa'im, ku swala y'oyo asaala nga ayimiridde. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Ahmad, naye ng'erungamizibwa nti singa omulwadde aba alina obusobozi obusaala nga ayimiridde. Hadithi endala Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yajuliza yagamba tuwaada sallallahu alaihi wasallam maridan, yalambula omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam omulwadde, faraahu yusalli, namulaba nga asaalira ala wisada, ku mufaliso, fa akhadhaha farama biha, nagukwata nagukasuka, fa akhadha udan, omulwadde oyo nakwata omuggo, liyusalli alaihi, agusaalireko, fa akhadhahu, nagwo omubaka nagukwata, farama bihi, nagusuula eri. Waqala, okusali yamugamba salli ala al-ard, saaliranga ku ttaka, in istata'ta, bw'obanga osobodde, wa illa bwe kitaba kityo
fa awme imaan lazanga bulaza amakulu n'omutwe waj'al sujudaka ofulenga okuvunda baako akhfada ng'okotese nnyo omutwe min ruku'ika okusinga kukukutamako. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam at-Tabarani ekiyitibwa al-Mu'jam n'ebitabo bya hadithi ebirala. Buno bujulizi obulaga nti okusaalira ku mufaliso tisi kituufu saalira ku ttaka, kuba bw'onaa saalira ku mufaliso ennyindo tejja kusobola kukwata ku ttaka. Mu ngeri endala okusaalira ku muggo kiba kyakwekaka, saaliranga ku ttaka okusinga buluddasaala nga weesigabye ku muggo. Okujjako olukkirizibwa okukwata omuggo nga mbeera ya buzeeyi ya lubeerera wabula nga si bulwadde bwa kiseera nga bwe tugenda okulaba mu mulyango guno oguddako. Omulyango oguddako Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani gwe yaleeta mu kitabo kye kino Sifat Salati Nabi gwagamba nti as-salatu fi safina, okusaalira mu lyato. Niwankubadde wano Sheikh yayogera kusaalira mu lyato, ne tusobola okugeraageranyizaako okusaalira mu nnyonyi, okusaalira mu mmotoka, okusaalira mu mmeeri, okusaalira ku pikipiki, okusaalira ku ggaali n'ebirala ebyebagalwa ebifaanaganako bwe bityo. Yagamba Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wasuila sallallahu alayhi wasallam, yabuzibwa omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam ani salati fi safina, ku kyokusaalira mu lyato sallallahu alayhi wasallam. Faqala, n'agamba salli fiha, lisaalirengamu qaima ng'oyimiridde, illa an takhafa al-gharaqa, ojjako ng'otidde okuzikirira oba okugwa mu mazzi. Hadithi eyo eri mu kitabo kya al-Bazzar n'ekitabo kya Imam ad-Daraqutni ng'era hadithi ntuufu. Saaliranga mu lyato ng'oyimiridde, ojjako ng'otidde okugwa mu mazzi. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba walamma asanna sallallahu alayhi wasallam, yamala okuzeeyuka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakabira n'akula, ittakhadha amudan, yeteerawo omuggo fi musallahu, mu kifo yasaaliranga, ya'tamidu alayhi, nga gwesigamirako. Hadithi egambye nti yamala okuzeeyuka ng'era akuze, yeteerawo omuggo wasaalira nga gwe yesimbaggirizaako. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawuda n'ebitabo bya hadithi ebirala. Buno bwali bujulizi obulaga nti bwe banga embeera ya lubeerera ng'ey'obuzeeyi awukkirizibwa okukwata omuggo. Omulyango omulala Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani gwe yaleeta mu kitabo kye kino Sifat Salati Nabi gukwata ku al-qiyamu, okuyimirira, wal qu'udu, n'okutuula fi salati layl, mu swala y'ekiro. Amakulu ng'alaga nti byombi bikkirizibwa, okusaala ng'oyimiridde n'okusaala ng'otudde oba osaala swala ya kiro. Sheikh yajuliza hadithi egamba nti wakana sallallahu alayhi wasallam, yalinga omubaka sallallahu alayhi wasallam, yusalli laylan tawilan qaima, yasaalanga ekiro ekiwanvu ng'asaala ayimiridde, wa laylan tawilan qa'ida, ate n'asaalayo n'ekiro ekirala ekiwanvu ng'atudde. Makulu ekiro ekimu yasaalanga ayimiridde, ekiro ekyaddangako n'asaalanga atudde. Wakana idha qara'a qa'iman, ate olumu bwe yasomanga ng'ayimiridde, raka'a qa'iman, yatuukanga okukutama ng'era akyayimiridde. Wa idha qara'a qa'idan, ate era bwe yasomanga ng'atudde, raka'a qa'idan, era yatuukanga okukutama ng'akyatudde. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam Abu Dawuda. Wakana ahyanan, wabula ate waliwo ebiseera ebimu lwe yalinga yusalli jalisa, ng'asaala atudde, fayaqra'u wa huwa jalis, n'asomanga atudde, kwe kusoma al-Fatiha n'essula, fa idha baqiya min qira'atihi, ne bwe waasigalangayo mu kusoma kwe, qadru ma yakunu 30 aw 40 aya, ekigero ekiweza aya nga 3 oba 4, qama, yayimukanga, faqara'aha, n'azisoma aya ezo, wa huwa qa'im, ng'ayimiridde. Thumma raka'a, bwe yamalanga n'akutama, wa sajada, n'avunnama. Thumma yasda'u, oluvannyuma n'akola fi raka'ati thaniya, mu laaka ey'okubiri, mithla dhalika, ekifaanaganako bwe kityo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim. Hadithi eyo yali eraga tekikkirizibwa okutandika okusaala essala ng'otudde, n'osoma ng'otudde, naye bwe wabanga olina aya z'osigazzaayo n'oyimirira n'ozimaliriza, oluvannyuma n'okutama n'ovunnama, era n'okola kyekimu nga kyewakoze mu laaka esooka, ekyo kikkirizibwa. Hadithi endala egamba wa innama salla as-sabha,
era lumu yasala eswala eya sunna qaida ng'atudde fi akhiri hayatihi bukomerero y'obulamu bwe lamma asanna bwe yamala okuzeeyuka wadhalika qabla wafatihi nga nekyo kyaliwo olubereberwe nga tannafa bi'ami omwaka nga gumu yasala eswala eya sunna ng'atudde. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam Ahmad. Hadithi esembayo ku kyokusala nga atudde Sheikh yagamba nti ombaka nti hadithi egamba nti wakana yalinga sallallahu alaihi wasallam yajlisu ng'atuula mutarabbi'a ng'atudde kiswahili. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam An-Nasa'i ne mu kitabo kya Imam Ibn Khuzaima ekiyitibwa As-Sahih, era hadithi ntuufu nga bwe yagamba Imam Hakim mu kitabo kye Al-Mustadrak ne Imam Adh-Dhahabi naye bw'atyo bwe yagamba. Kitegeeza bw'obanga osaze okusala ng'otudde okkirizibwa okutuula ekiswahili tekigaana. Omulyango oguddako gukwataku as-salatu fi ni'ali okusalira mu ngatto wal amru biha n'okkiragira. Sheikh agamba ajuliza hadithi egamba nti wakana yalinga yaqifu ng'ayimirira omubaka sallallahu alaihi wasallam hafiyan olumu ng'ebigere byerere, hafiyan ahyanan ng'ebigere byerere ebiseera ebimu, wa mutana'ilan ahyanan ng'ate olulala abyambazza engatto ebiseera ebirala. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Daud era hadithi ntuufu. Kitegeeza olumbaka sallallahu alaihi wasallam yasaliranga mu ngatto ate olulala n'atazisaliramu. Wa abaha dhalika li ummatihi, Sheikh agamba Nasiruddin al-Albani kirekyo yakikkiriza umma ye abagoberezi be. Faqala n'agamba idha salla ahadukum, omumu wabanga asala falyalbasna alayhi, ayambalenga engatto ze, aw liyakhla'huma oba azambulengamu baina rijlaihi, azisenga mu makkati g'amagulu ge, wala yu'dhi bihima ghayrahu, taisanga bubi nazo munne. Kitegeeza tozisa ku kkono yadde ku ddyo kuba zijja kuyisa banno bubi bona aboosala nabo. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Abu Daud ne Ibn Majah n'ebitabo bya hadithi ebirala. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ku nsonga eyo yagamba tuwakkada alaihim, era yakiteekako nnyo essira eri abagoberezi be sallallahu alaihi wasallam as-salata fihima, okubanga zisaalibwamu engatto ahyanan ebiseera ebimu. Faqala n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam khalifu al-yahuda, mwawukanenga ku bayudaaya, fa innahum, kubanga mazima bo la yusalluna fi ni'alihim, tibasalira mu ngatto zaabwe, wala khifafihim, yadde mu ngatto zaabwe ez'ekika ekya khuffu zino zetwambaliza mu ngatto endala. Bo tibasalira mu ngatto zaabwe zino eza bulijjo zetutambalizaamu ndala, wala khifafihim, era tibasalira mu ngatto zaabwe ziri ezambalirwa mu ndala. Fumbaka n'atulagira sallallahu alaihi wasallam tubaawukanengako tuzisalirengamu. Wakana Sheikh agamba Muhammad Nasiruddin al-Albani nti era yalinga rubama naza'ahuma, ng'olumu azambulamu engatto ze min qadamaihi, nazijja mu bigere bye, wa huwa fi salah, ng'akyalina mu swala. Olwo yazambulamu ng'ali mu swala. Thumma istamarra fi salatihi, yamala n'agenda mu maaso ne swala ye, kama qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, nga sahabi ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri bwe yagamba Allah amsiime. Yagamba nti salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatusaaza omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, lumu yatusaaza. Falamma kana fi ba'd salatihi, bwe yalinga ali eyo makkati g'esswala ye, khala'ana alaihi, yayambulamu engatto ze, fawada'ahuma, naziteeka an yasarihi, kukonowe. Falamma ra'a an-nasu dhalika, abantu ekyo bwe baakiraba ng'ayambuddemu engatto ze, khala'u ni'alahum, nabo ne bambulamu engatto zaabwe. Falamma qada salatahu, bwe yamala okumala esswala ye, qala, yabagamba ma balukum, ate mwabadde ki, alqaytum ni'alakum, okubanga mwasudde eri engatto zammwe. Qalu, ne bagamba ra'aynaka, naffe twamaze kulaba, alqaytana alayka, nga wasudde eri engatto zo, fa alqayna ni'alana, naffe zaffe kwe kuzisuula eri. Faqala, omubaka n'abagamba sallallahu alaihi wasallam inna Jibrila atani, mazima nze Jibrilu yanzijidde, ye malayika eyaleetanga obubaka. Fa akhbarani anna fiha qadhran, nentegeeza nti muzo mwabaddemu ekintu ekikyafu. Au qala adha, hadithi enjogera endala egamba nti oba yagamba nti mulimu ekintu ekiisa obubi abantu. Wa fi riwaya temujogera endala khubthan, nti mwabaddemu obukyafu. Fa alqaituhuma,
yensonga lwaki nazisudde eri fa idha jaa ahadukum omubaka okusali yagamba basahaba be nti omu mumwe wabanga azze ila almasjid ku muzikiti falyanzur fina alayhi atunulenga wansi w'engatto ze fa in raa fiha qadran bw'alabangamu obukyafu au qala adhan sahabi agambye nti oba yagamba kintu kiyisa mu by'abantu wa fi riwaya ate mu njogera al-ukhra endala khubthan bw'alabangamu ekintu ekibi falyamsahhuma oli azisiimuulenga waliyusalli fihima azisalirengamu. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo kya Imam Nasa'i, eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo kya Imam Ibn Khuzaima, era hadithi ntuufu. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagenda maaso n'agamba wa kana idha naza'ahuma buyalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga yamuddemu engatto ze wallahuma an yasarihi yaziteekanga ku konowe wabula teziteekanga ku ddyo. Hadithi eno eri mu kitabo kya Imam Abu Dawuda n'ekitabo kya Imam An-Nasa'i. Wa kana yaqul era yalinga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum omumumwe bw'abanga asaara fala yada'na alayhi tateekanga engatto ze an yaminihi ku ddyowe wala an yasarihi yadde ku konowe fatakuna an yamini ghairihi ate ne zibeera ku ddyo wa munne kuba bw'ozissa ku konowo ng'ate waliwo gw'osaala naye zijja kuba ziri ku ddyowe illa alla yakuna an yasarihi ahadun okujjako nga tewabaddewo ku konowe muntu yenna waliyadahuma baina rijlaihi awaziteekenga mu makkati g'amagulu ge. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Abu Dawuda n'ekitabo kya Imamu Nasa'i. Omulyango omulala Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani gwe yaleeta mu kitabo kye gukwatako as-salatu ala al-mimbar okusaalira ku kituuti. Yagamba yaleeta hadithi egamba nti wasalla sallallahu alaihi wasallam marra lumu omubaka yasaalira sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar ku kituuti. Wa fi riwaya mu njogera endala annahu dhu thalathi darajati ekituuti ekyo kyalina amadaala asatu. Amadaala asatu ago ekituuti ky'omubaka ge kyalina. Hadithi eyo ntuufu era Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wansene mu Majid an-Notes yakinyonnyola ku namba 4 n'agamba nti hadha huwa sunna, eno yenkola entuufu fil mimbar ku kituuti an yakuna dha thalathi darajatin okubanga kirina amadaala asatu la akthar nga tigasukkawo aziyada alaiha okugongerako bid'atun umawiya kintu ekyazuulwa ku mulembe gw'aba umawiyina. Naam, Sheikh batu bwe yagamba mu bufunze mu bigambo bye ebiri mu Majid an-Notes ku namba 4 Sheikh n'agamba nti kathiran ma tu'arridu as-saffa lil-qat' ekituuti bwe kisuka amadaala ana kituusa olunyiriri okubanga luno olusooka lukutulwa n'olwekyo ekintu ekyo n'akivumirira. Naam, Sheikh yagamba nti wal firaru min dhalika ate okudduka ekyo abantu ne bataagala kutula layini esooka kyali baddewo bija'alihi na kuteeka kituuti fi zawiya al-gharbiya mu nsonda ey'okuludda olw'ebugwanjuba min al-masjid mu muzikiti. Wal mihrab Sheikh yagamba nti ate mihrab ke kalikonda ako mugenda ekituuti bid'atun ukhra nakyo kizuule kirala kitegeeza nakyo tekikkirizibwa. Wakadhalika mu ngeri y'emu ja'aluhu okufuula ekituuti murtafi'an nga kisitufu fil jidari aljanubi mu kisenge ekibeera mu maaso aga imaamu kashurfa oba ekibeera mu maaso wano waggulu mu shurfa yas'adu ilaiha nga imaamu alinnya n'agenda mu kifo ekyo bidurajin ng'alinyira ku madaala lidhiq aljidar olw'obufunda bw'ekisenge ekyo. Enkola eno ebeera nnyo mu Bawarabu naye Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagivumirira mu mulahadhatihi al-hamishiya mu Majid an-Notes ze ku namba 4. Naam, katudde waggulu tugende mu maaso mu Sheikh yali agamba. Yagamba nti wasalla sallallahu alaihi wasallam marratan omubaka lumu yasalira ala al-mimbar ku kituuti. Wa fi riwaya mu njogera endala annahu dhu thalathi darajatin ekituuti kyali ky'amadaala asatu. فقام عليه يمد كتوتي فكبر نالت التكبيره وكبر الناس وراءه abantu ne balita takbira imabegawe wa huwa ala al-minbar yenga ali kutoti thumma raka'a abu yamara yakutama wa huwa alayhi ngira achachiliko thumma rafa'a abu yamara yasituka ngava mu kutama fanazala nakka al-qahqara ngadda ekinyuma hatta sajada okusali yavunamira fi asli al-minbar mu kikolo ekya minbar
ekikolo kyategeeza ekya mimbar lyeddaala erisooka. Thumma aada bwe yamala n'addayo fasanaa fiiha n'akolera ku kituuti ekyo kama sanaa fi rakaati al-ula nga bwe yakikoledde ku laaka esooka hatta faraga okutusa liyamalira ddala min akhiri salatihi esolaye eyo enkomerero ly'esolaye. Thumma aqbala ala nnaasi faqal bwe yamala n'akyuka eri abantu n'abagamba bw'ati yabagamba nti ya ayuha nnaasu amange mmwe abantu inni sana'tu hadha mazima kino nze nkikoze lita'atammu bi mungoberere walitaallamu salati era muyige essola yange. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imamu Bukhari n'ekitabo kya Imamu Muslim. Kitegeeza bwekubanga kuyigiriza okkirizibwa okikola naye bwekubanga si kuyigiriza tekikkirizibwa imaamu kusaalira mu kifo kisitufu okusinga abasaaze we basaalira olwa hadithi endala ekigaana. Omulyango oguddako era wetujja okufunira interval okuwummulamu gwe mulyango ogukwata ku asutra wa wujubuha. Sutra n'obwetteeka bwayo. Sutra kyekintu ekisiikiriza omusaazi okubanga tiwaba amusala mu maaso. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ku nsonga eno yagamba tuwakana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutra ng'ayimirira kumpi nnyo ne sutra. Tujja kulaba ebbanga eri wakati w'okuvunnama kw'omusaaze ne sutra bwe lyenkana neriri wakati wa sutra ne omusaaze waba ayimiridde. Sheikh yagamba nga hadithi yekyogera fakana bainahu wali wakati we w'omubaka sallallahu alaihi wasallam wa baina al-jidar ne wakati w'ekisenge we yavunnamiranga thalathat adhru enzira ssatu. Ate hadithi endala egamba wa baina mawdhi' sujudihi ate wakati w'ekifo ky'okuvunnamako we yavunnamiranga wal jidar ne wakati w'ekisenge mamarro shat wabangawo ebbanga eryenkana obuyitiro obw'embuzi. Kitegeeza embuzi weesobola okuyita mu ngeri y'okubanga esalawo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imamu Bukhari. Kino kitegeeza nti bw'obanga ebbanga eriri wakati w'ekifo ky'oyimiriddemu n'ekisenge wateekwa okubaawo enzira ssatu. Ate ebbanga eriri wakati w'ekisenge oba sutira gy'otaddewo n'ogenda okuvunnamira wateekwa okubaawo ebbanga embuzi weesobola okuyita. Wakana yaqulu era omubaka yalinga agamba sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bw'atugamba omubaka yalinga agamba Sheikh ajuliza hadith ti la tusalli togezanga n'osaala illa ila sutra ujyawo ng'osadde ng'olina sutra ekiziyiza mu maaso abantu okusala mu maaso. Wala tadaa ahadan era tolekanga muntu yenna yamurru baina yadayka akuyite mu maaso. Fa in aba bw'abanga agaanye oli n'asalawo akuyite mu maaso lwampaka faltuqatiluhu mulwanyisenga fa inna ma'ahu alqarin kubanga oyo aba ne munne wano munne ategeezebwa ye shaitani. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ibn Khuzaima ekiyitibwa as-sahih era hadithi ntuufu. ويقول era omubaka yagambanga sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum ila sutra omumu bw'abanga asadde ng'alina sutra oba ekimuziyiza kyatadde mu maaso falyadinu minha akisembererenga la yaqta'u ash-shaytanu alayhi salatahu sitaani ereme musazisanga mu swalaye akisembererenga. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud era hadithi ntuufu. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yajuliza hadithi endala ng'egamba nti wakana yalinga sallallahu alaihi wasallam ahyanan ebiseera ebimu yataharra as-salah nga yeke nnyini asalawo okubanga anoonya okusaalira inda al-ustuwana ewabanga ekikonge allati fi masjidihi ekyabanga mu muzikiti gwe amakulu nga kyafudde sutra oba ekiziiza abantu okumusala mu maaso. Hadithi eyo eri nayo ntuufu nga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani era eri mu kitabo kya Imam Ahmad. Naam. Sheikh yagenda maaso n'agamba nga era hadithi gyajuliza tuwakana idha salla fi fada'in era bwe yasaaliranga mu kyererezi laysa fihi shay'un yastatiru bihi nga talina kintu kyagenda kwesiikiriza nakyo garaza baina yadayhi hirba yaddiranga engeri y'ensumbi n'agisimba mu maaso ge fasalla ilaiha n'asaala nga gyayolekedde wannaasu waraahu ng'abantu bali mabegawe. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim. Wa ahyanan ate ebiseera ebimu era eno hadithi kana yu'arridu yakiikanga
rahilatahu ensoroye maaso ge fayusalli ilaiha nasala nga gyakise maaso. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Bukhari. Wa hadha khilafu as-salah, kino kyawukanako okusaalira fi a'tani al-ibli, mu bisibo by'eŋŋamiya. Fa innahu mazima ye omubaka sallallahu alaihi wasallam naha anha, ekyo yaziiza okusaalira mu bisibo by'eŋŋamiya. Era hadithi ntuufu egaana okusaalira mu bisibo by'eŋŋamiya eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari. Wa ahyanan ate ebiseera ebimu ate ebiseera ebimu kana ya'khudhu ar-rahla fayu'addilu, omubaka yakwatanga ensolo n'agiteeka mu maaso ge, n'agitereeza mu maaso ge, fayusalli n'asaala ila akhiratihi, ng'asaalira ku sayidi eno ey'enkomerero yaayo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim rahimahullah. Wa kana yaqul, era omubaka yagambanga sallallahu alaihi wasallam, idha wala ahadukum bayna yadayhi, omumu mmwe singa aba atadde ekintu kyonna, mithlu muakhirati rahl, ng'omuggo omuntu gwagobesa ensolo ye nga gwatadde mu maaso okubanga asaala, falisalli asaalenga, wala yubali, tafangayo man marra wara'a dhalika, yaba ayise emabega w'ekyo kyaba ataddewo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim. Kitegeeza oli bwakuyita mu maaso naye ng'ayise mu maaso w'ekyo kyotaddewo, eswalayo eba ntuufu. Hadithi endala egamba twasalla marratan, era lumu yasaala ila shajara, ng'ayolekedde muti. Wakana ate yalinga, hadithi endala egamba nti yalinga ahyana ebiseera ebimu yusalli ng'asaala ila sarir, nga obuliri bwafudde sutra. Wa Aisha radiyallahu anha, ng'ate mukyala we Aisha radiyallahu anha, mudtaji'atun alayhi, nga abugaalamiddeko tahta qatifatiha, ng'ali mu kisenge kye radiyallahu anha. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari n'ekitabu kya Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Nasiruddin al-Albani agamba nti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam la yada'u shay'an, nga taleka kintu kyonna, yamurru bayna yadayhi, kimuyita mu maaso ge, wa bayna sutra, ne wakati wa kino wa sutra gyataddewo, oba kino ekiziiza abantu musala mu maaso. Faqad kana, Sheikh ajuliza n'agamba hadith ti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam yusalli, yalinga asaala, idh ja'at shatun, embuzi we yajjira, tas'a bayna yadayhi, ng'eyanguwa emuyite mu maaso ge. Fasaaha, n'ayanguwa okugisooka, hatta alzaqa batnahu, okutuusa le yanyigiriza olubuto lwayo, bilha'it, ku kisenge. Wa marrat, okutuusa embuzi lwe yayita min waraihi, emabega waaki w'ekisenge ekyo, era neetamuyita mu maaso. Kino kiraga nti kyonna ekigezaako okuyita mu maaso, kakibe kinyonyi oba kisolo, sida kindi kakibe kiwuka, gezangako okukiziiza kiyite mu maaso waaki oba mabega wa sutra. Hadithi eyo omuli omubaka sallallahu alaihi wasallam okunyigiriza embuzi eyite emabega wa sutra eri mu kitabo kya Imamu Ibn Khuzaima ekiyitibwa as-Sahihu, era hadithi ntuufu. Wasalla salatan maktuba, era lumu yasaali sola endaalike, fadamma yadahu, n'awumba omukono gwe. Falamma salla, bwe yamala okusaala, qaalu, baamubuuza ne bamugamba nti ya Rasulallah, awaayo omubaka wa Allah, ahadatha fi salati shay'un, ate sola waliwo ekyazuuseemu ekirala, tukulabye owumba ku mukono gwo. Qaala, omubaka n'agamba nti la, nedda, illa anna shaytaana, okujjako mpozi sitaani, arada an yamurra bayna yadaya, eyagadde okumpita mu maaso gange, fakhanaqtuhu, nenjituga, hatta wajadtu barda lisanihi, okutuusa ne lwempulidde obunnyogovu bw'olulimi lwayo, ala yadaya, mu mikono gyange. Waymullah, ndayira erinnya lya Allah, laula ma sabaqani ilahi akhi Sulaiman, singa si ekyo kye yanneesooka muganda wange Sulaimaani, lartubita, yalisibiddwa shaytaani eno, ila sariya, ku kikonge, min sawari almasjid, mu bikonge bino ebiri mu muzikiti, hatta yatifa bihi wildanu ahli almadina, basobole n'okujja bakyetooloole ba bagyetooloole sitaani eyo abaana b'abantu oba babatuuze mu Madina. Faman istataa, yenna aba asobodde, alla yahula bainahu wa baina alqiblati ahadu, okubanga tewaba yennaamu eyekiika wakati we ne wakati w'eqibla. Faman istataa, yenna aba asobodde, alla yahula bainahu wa baina alqiblati ahadun, okubanga tewaba kyonna kyekiika wakati we ne wakati w'eqibla kye, falyaf'al, akikolenga, okubanga alemesa ekyo ekiyinza okumwekiika wakati we ne wakati w'eqibla kye. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imamu Ahmad n'ekitabo kya Imamu Ad-Daraqutni ne Imamu At-Tabarani, era hadithi ntuufu.
pozi kyagambye nti singa simuganda wange Sulaiman kunneesooka nabbi Sulaiman yasaba Allah okubanga amuwa obufuzi obutajja kuweebwa kitonde kyonna nga bwe bw'okufuga shaitaani ez'omu majini era bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyava tasiba sitaani eyo ku kikonge mu bikongo by'omuzikiti. Wakana yaqulu sheikh agamba nti yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agamba idha salla ahadukum omumwe bw'abanga asaara ila shay'in yasturuhu minan nas ng'asaara yolekedde ekintu ekimubikka oba ekimusiikiriza mu bantu obutamuyita mu maaso fa arada ahadun olina ayagala an yajitaza baina yadayhi okumusala mu maaso ge falyadfa asindikenga fi nahrihi mu kifuba kye waliyadra alemesenga oyo ayagala omusala mu maaso mastataa nga bw'aba asobodde. Wafi riwaya mu njogera ya hadithi endala egamba falyamna'hu amuzizenga marrataini emirundi ebiri fa in aba bw'abanga aganye falyuqatilhu amulwanyisenga fa innama huwa shaytanun kubanga ye eba sitaani. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari n'ekitabu kya Imam Muslim. Wakana yaqulu sheikh agamba era yalinga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ti law ya'lamu al-marru singa amanyi omuyise baina yadayi al-musalli mu maaso g'omusaaze maadha alaihi kibi ki ekimubaako lakada ad yakfa kyali mutuukidde n'okubanga ad yakfa 40 okuyimirirawo okumala amakumi 40 khairan lahu nga kyekirungi gyali min an yamurra baina yadayhi okusinga lwanaayita mu maaso ge oyo asaala. Hadithi eyo ntuufu era eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim. Amakulu waakiri oyimiriraawo oba byezaana oba nnakwana naye nga toyise mu maaso gaani ng'omuntu asaala. Insha Allahu taala kino kyekitundu ekisoose mu kuvvuunula ekitabo kyaffe sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam isaala ya nabbi min at-takbir okuva ku takbira ila taslim okutuuka ku salam kaannaka taraha ng'olinga agirabira ddala. Kyekitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wa sallallahu ala Muhammad